Abantu gye bava tetujja banenya abamu asobola okujja nga yakubiddwamuko ebyokunywa byamukutte omulala ajja kujja nga alina ebyamutimbye naye bo abayimbi baffe nga bwe bambala bwe balina okwambala kubanga generation ekyuse omuwagizi naye ajje awe respect omuyimbi bw'aba si muyimbi we amuwe respect ng'omuyimbi wa mukwano gwe omuyimbi tagwanidde kuba muwagizi olw'okumukwatako naye ffenna tulina tempa za njawulo oluusi at that juncture asobola okuba nga takyasobola kikontaininga nga engeri yokka gy'asobola okugyayo obusungu buli omu tazuukukira ku sayidi ennungi ey'obuliri ate abantu balina ebizibu ebibazumbuwa mu mitwe mubalaba kutambula osobola okulaba omuntu ng'akuyitirirako okitegeera bino ebintu ebisinga bye twogera ebisinga bye tukola biri because of family background tulinako we batusomesa ne batugamba nti awo omuntu aba asusse kino tosukka. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Amina alhamdulillah Mungu akyakuumye akyagabirira. Twogere ku kivulu yino ennaku z'omwezi nga 8 September nina concert egenda kubeera ku Africana ndoza concert yange esese okubeera eyakabi gye njogamba nti yakabi era nga abawagizi bange kyemmanyi kino badde bakyetaaga era mbayita bonna gye bali buli omu waali buli omu andabyeko nga nkyogerako ajje tudigidire wamu ennaku z'omwezi nga 8 September Hotel Africana ordinary emitwalo 3 VIP emitwalo 5 ate nga table y'abantu 8 million 2 zokka. Geosteady bulijjo gwe tumanyi omukulu bulijjo otegeka dina oba yes dina naye kirero okugamba nti no lero kokole ku concert is it too much pressure because buli muntu tulaba azali mu kula concert anti kati neyagera olugero yali mugezi yagamba kasavu kanyama tetusobola bwe tubeera ku kintu kyekimu abantu oluusi kibatama so ate n'ekirala I think a concert describes artist ng'omuntu we mudescribinga nnyo okusinga Dine show yange y'abawagizi bange buli mwaka that is singa mbadde sirinayo show so mbakuŋŋaanyiza wamu naye ate wano already tugenda bakuŋŋaanya wamu so there is no need okukola Dine of which ne tugamba nti since this adds more value tugezeeko ate ne kino tulaba ate gye tunaakoma naye abantu nga bataddewo concerts nyingi September fose September Geosteady talinamu kutya kugamba nti gundi yantaddeko navyo gyali gundi gyali ate ng'oba oli awo tugwa mu music gundi yemu nze nakera ku makya ne banzala ku lunaku lwali lwange fena tebatuzaala ku lunaku lwe lumu buli omu alina ebisima bye buli omu alina goals ze buli omu alina vision ze so buli omu bwe yalondera olunaku buli omu yalondera omwezi gwagenda okukola mu concert tetwaliyo so tetulina gwe tugenda ku stoppinga nti tokola concert oluusi naye bwafunye obusobozi obukola ki concert ate nange kijja kunyamba abaana ababataze wange nga tebanyumirwa nnyo muziki eno wange ate baleme sigala waka bagende bawagireko ku bannange okitegeera ya kinawe kibadde okolanga ziddaini nga wetegekera mamanyi go gali gatya wagaire nga gawezi mbadde nze nno munaye Dine nkola nkole ng'ekivulu ky'okkuumira wamu abawagizi bange omulamu agubadde nti twagala wamu abawagizi ba Geosteady abatabaddeewo babadde diaspora abaani bonna tubakuŋŋaanyiza wamu so sibangako na mulamu ambu ndi mu kwepima mbadde sinnaba kwepima concert yino ate naye ebigivaamu nze simanyi oba neeba empimye oba n'abangi ipimye nze nkoze ebintu by'abawagizi bange yesebo ng'ate kimanyikiddwa nti gwe ne Morris Kirya musavinga audience yemu tekisoboka kubanga tusavinga audience yemu kitegeeza singa buli leero we bantimba enkya batimbawo Morris Kirya bwe batimba Morris Kirya enkya luli bateetawo kitegeeza waatabaawo nze mbaawo okitegeera naye ate osanga nga si kyekyo if it is bali aba VIP bajje bakole show naffe tukole ekyaffe ate saagala kulwanagana na muyimbi wange kuba mwagala nnyo kubanga era bw'otunula n'ennyimba nze nkyasinze zipositinga ku peegi ezi zange wabula obwagazi bwange bwe nina gyali saagala concert eno ebuyingirire njagala asigale nga muyimbi wange oba tukoze oba akoze nnyo oba nkoze kitini mashallah ekyokubanga mutimbagana na same date nga kisusse mu industry ebiseera ebisinga tetuteesa tetutudde meeting kuteesa nti bannange ogenda tuteekayo ku lunaku bwe ruti
buli omu nkugambye bw'afuna obusobozi bwe bwafunidde ssente bwafunidde amaanyi n'enguvu egamba nti abawagizi bange yeno tayimu yaabwe so buli omu tayimu ye bwegwawo I don't know kubanga tetwateesa tetwakola kiso byangu okugwawo ku date yemu nze nabasooka kituufu tebasobola kunyingirira pulaani yaffe gye tulina nnene nnyo ndi mukola n'omwami gwe bayita balunywa promotions abamanyi kubalunywa ku luno mugenda mutegeeramu omusera nti bamuyita balunywa pulaani yaffe tuyinza obutatandika nnyo na mirereetu naye ffe tumanyi nti abawagizi baffe kye tugenda okubawa kyekyo okuviira ddala mu advertisement paka mu production. Yes. Yeah. Kale, Geosteady tukwagaliza bisima byerere ku sheyo. Amina. Twagala twogere ku music at large. Yes. Ensangi zino abaana ab'obuwala naddala abayimbi abakyala bayitiriza nnyo okuba nti bambala obupati oba oli awo ne babakwatirira ku stage ne bakuba abantu. Ensonga eno ogyogerako ki nga ggwe omuyimbi? Nze nga nze omuyimbi buli muwagizi agenda kujja n'omulamwa gugwe. Oli azze kuwerekerako awagira oli. Oli azze kuwagira oli. So buli omu motive ye. Ekirala abantu gye bava tetujja banenya abamu asobola okujja nga yakubiddwamuko ebyokunywa byamukutte omulala ajja kujja nga alina ebyamutimbye naye abayimbi baffe nga bwe bambala bwe balina okwambala kubanga generation ekyuse bwe tuba nga twegomba abayimbi abali be tuyita international naffe abaffe ate twagala era nabo babeere international mu byo mulimu fashion ate nyambala yaabwe bwe banga ekyuseeko netuka ku ekyo nze nkyebaliza Katonda nti industry yaffe ekula so kati abawagizi abo be tulina okuteekako okufuga omuwagizi naye ajje awe respect omuyimbi bw'aba si muyimbi we amuwe respect ng'omuyimbi wa mukwano gwe. Omuwagizi agwanidde okuba omuyimbi agwanidde okuba omuwagizi olw'okumukwatako. Omuyimbi tagwanidde kuba muwagizi olw'okumukwatako naye ffenna tulina tempa za njawulo okitegeera. So I think ekyo kijja kudda mu buntu ng'omuntu ye yalina okukeera ku makya n'agamba nti kino sijja kuddamu kikola kino nja kikola kino abantu karakita za njawulo. Bwe tukumanyi ng'omuyimbi alina discipline bwe kituuka ku stage bwe tukumanyimuko chaos ze tukumanyimu za family affairs ebintu byalafu Gravity awaliwo ka video akatambula ng'akubye DJ we microphone. Embeera eno lwaki abayimbi batuusa okuba nti mulwanagana ne ba DJ bamu? Nze kankubulireko buli omu tazuukukira ku side nnungi ey'obuliri ate abantu balina ebizibu ebibazumbuwa mu mitwe mubalaba kutambula abantu balina stress zaabwe ng'obuntu oluusi at that juncture asobola okuba nga takyasobola kikontaininga nga yengeri yokka gy'asobola okugyayo obusungu yakasuka microphone naye ng'ate Gravity wange ngenda kugerako naye ekyo si kirungi si kirungi. Shiba ne Cindy bakomyewo mu lutalo. Oli ku side ki? Nze ndi ku side ya muziki. It is healthy for the industry. It is very 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 healthy. Balina baawo bwe batyo weba Katonda bwatyo bwe yapulaninga bo bafuna akasente nga kirina kuvamu ekityo kye balina okukola. Sijja gamba nti ndi ku side ya gundi wabula nze ndi ku side ya music. Winnie Nwangi kyaliwo. Winnie Nwangi kyali wange. Avuddeyo n'akola statement olweggulo n'agamba nti Cindy abadde ayitiriza nnyo akadiidi era abirekeraawo. Oyinako kyonna ky'omanyi ku Cindy. Osobola okulaba omuntu ng'akuyitirirako okitegeera. Bino ebintu ebisinga bye twogera ebisinga bye tukola biri because of family background. Oluusi ne education system mwe twayita ffe ng'abantu. So ebiseera ebisinga tulinako we batusomesa ne batugamba nti awo omuntu aba asusse kino tosukka kino kisusse nnyo so ekyo nakyo kiri bwe kityo industry east or west whether there is a conflict or not the industry so long as something is vibrant bad or good
it is publicity. At the end of the day osobola okuba nga atowonya akasente ak'okuspendinga nange nja kweripako omuntu mbulago naye gwe olinayo omuyimbi yenna gw'ogamba nti naye nono alina ekintu kyakola kisusse nnyo mu nze tewali bonna bali ku lofiti tewali nze mbali ku lofiti era akola ekintu kye mbasaagala nja mukubira mugambe nti muganda wange akantu ako si kalungi era akola ekirungi mukubira ne mugamba webale kola kintu kino kirungi. Ndi mu federation. Fere tugenda kumayindinga abasajja ba Nelson Mandela babasiba okumala emyaka n'emyaka mu kkomera naye nga kye balwanirira bakikola ki bakimanyi kale ate ffe tewali nagwe basibye tuli wabweru tutaayaaya n'ekyo tuzikuba okitegeera wabula ate kati bwe tuleeta obunafu kweyo point ate kati tekisoboka okubeera abatindi sisuubira nti reason wabula kye tulwanirira tukyakiriko tikyekyo tukyakiriko awo wenyini ku federation Geosteady ebimu ku ebyo ebirowoozebwa nti byava mu meeting zammwe kwe kubanga omuyimbi talina kussa muyimbi mu kivulu ku muyimbi munne awo enteekateeka yonna ekoleddwa abakulu mu federation okulabanga kino abakulu mu federation batandise okutuula meetings ezo ez'okuteesa era kati omuyimbi ajja kubangako gy'agenda aweeyo date ye era nga tulina okumakinga sure nti tewali ateekako omuntu yenna mulala ne tufuba okulaba nti tusupportinga ekyo naye era oluusi era bwe bakuteekako sho omanyi olina okukola ennyo abamu tusobola okwebaka naye kati nange mba ndaba sisobola kwebaka kikuyambako okukola ennyo okubanga nti omuyimbi wateekayo leero omuyimbi atalina mukiika kivulu kuba abayimbi muli bangi mu ggwanga Uganda just abayimbi tuli bangi ebifo by'ebitini ate byerinaanye nnyo. You can achieve so long as your target and plan eri ku point okitegeera nti nze abawagizi bange be bano era bwe mbawa kino na kino mu season bweti kyekyo era buli omu asobola okucoming out ng'ali successful. We saw one show that happened oba yali ya Juliana ne B2C buli omu yafuna abantu be buli omu n'agenda nga musanyufu ate nga audiences tetuzigabanye okitegeera Geosteady tukumanyi nti oli musajja wa family era family yo gyagala nnyo naye tulaba ocooperatinga ne Mama Soleya buli wamu abaana babeerawo naye abawagizi babuuza okikola otya okuba nti olina abakyala babiri ensi beerowooza beemanyi noba containinga ne batalwana okubeera n'abakyala eyo nayo statement eri very strong okubeera nabo okitegeera ocooperating tekitegeeza mbu you own someone whose daughter okitegeera so cooperating oyina kukwasaganya muyina kubeera nga mulwanirira ebyo abaana bye bandyetaaze mu myaka gyabwe okitegeera because at this juncture be bali so important so abaana nga bo oba Mama Soraya twayombye eggulo oba twevumyevumye bayita speech day oba exposition day oba yes so whatever it is we have to be there because this is what we want to paint for them so long as they are good in mind and in body fe abantu nga ffe betuliddeko tubiriddeko kati tugenda kulwanirira ekyo ajati waffe alowooza kihindu ajati talowooza era nga bwe nkugambye nti ajati tasobola kudda mu bintu byakulowooza mashallah Katonda amuyambe era amugumye bwe wabaawo ekintu ekimukankanya naye nga sisuubira nti asobola okukankana byalabye binene weyanziza alhamdulillah mbagala nnyo